ayo esingana mu surati Al-Mu'minun ya 10:15 owekitiibwa Allah yagamba nti afa hasibitum abange mu abantu musubira mulowooza annama khalaqnakum abatha nti Allah subhanahu wa ta'ala yabatonda mubeere bubeezi ku nsi mulye munywe muyagale mwebake muwase mulime wa annakum ilayna la turja'un nga temulina nsonga gye mugenda kukomawo eri Allah mubeere nga muginnyonnyolera mwagiwangaala mutya mu bulamu bw'edduniya. Allah yatonda omuntu lighayatin azima wa lihikmatin samiya wa lihadafin azim. Allah yatonda omuntu n'ekigendererwa ekinene kigendererwa ki? Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Man istajab fahuwa sa'id, aliyanukula omulamu ogwo oyo yagenda okudda mu maaso ga Allah abeere nga awangudde, abeere nga awonye, abeere nga ali safe, abeere nga yeesiima. Aliyanukula ensonga eyo okusinza Allah. Alyesuulirayo gwa naggamba n'atafaayo, azuukuka ku makya n'anaaba mu maaso, n'ayambala, n'anywa akacaayi, n'ayingira ekibuga, n'akola ne buwungeera, n'akomawo nga mu ebyo ebimufudde bize okuva obudde bwakedde okutuusa lwakomyewo ewaka temubaddeemu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kuvunnama, kutama, kwenenya, kujjukira Allah, kusiriikirira ku nsalo ze, yeekakase abaffe empagala gyawangala mu ntuufu, bizinesi gyakola yeyo Allah gyayagala akole, empagala gyawangalamu yeyo Allah gyayagala awangaale. Obulamu bwe tabufuuza kuwulira abange ddala ndi muddu oba nafuuka mawale, semputtu kyetwala ateefiirayo. Munnange bw'obeera nga bw'otyo bw'ofaanana, yanguwa wedduukirire. Allah akubuuza ekibuuzo, afa hasibitum annama khalaqnakum abatha, musuubira Allah yabatonda butonzi n'abateekawo nagalaale, temuliiko mateeka gabafuga, temuliiko Allah byabagaana bimuteekeddwa kubeera nga mufuba obutabibuuka, Allah byabalagira nga muteekeddwa okufuba mubiteeke mu nkola, musuubira nti bitambula bwe bityo. Fataala Allahu almaliku alhaq, Allah tabatonda nko kubeera bwe mutyo. Allah wakitiibwa yabatonda n'ensonga n'agibabuulira. Aya neetulaga nti agenda okudda mu maaso ga Allah nga yeeragajjalira, ng'omulamwa guno tagubaddeeko, ye nga ali ku birala, ajja kuba asiraanye. Walhamdulillahi rabbil alamin.